abakungubazi bazembungi ku kyalo Bugalama Sayon mu wadi ya Rutoma mu town council y'Ebuzibwera Embalala okwetaba mu kuziika munnamagye Major General Francis Takirwa eyafudde ku nkomero ya Sabbiiti ewedde. Okusinziira ku musawo wa UPDF omugenzi yafudde stroke nga bagenze okumutuusa mu ddwaliro nga kizibu okutaasa obulamu bwe ate nga n'okumuddusa mu ggwanga eddala nakyo kyabadde kizibu akaseera ako. Abaana b'omugenzi balaze nnyiike olw'okubalemesa okulaba ku kitaabwe ng'ali ku kitanda. Bagamba basemba okumulaba omwezi mulamba emabega ng'ali mu kasenge akabeeramu abayi era nga bategeezezza nti ekikolwa ky'okubalemesa okulaba kitaabwe tekyabadde kya buntu. I just want to see him from a distance. Imanyeti dada realize imbabuza it is even alive. Bodyguards basheka. How do you have any bit of humanity? Eh? Those are now two parents. That please rest in peace. You can't come up. Abooluganda ne bannamagye boogedde ku mugenzi ng'abadde omuntu mulamu atayagaliza. That's why he rose through the ranks on merit, not handpicked because he is Nyakabonde. This man has been philanthropic. Sometimes we say, when someone loves people, we say he has a big heart. In philosophy and language, he doesn't. Philanthropic, yaba altruistic, selfless wish for the well-being of others. But he has a bleeding heart. Yasikukazi, nakana nari nabana, aza yasikungozo. Mubaka bwe omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba obusomeddwa mu myuka we Lieutenant General Sam Okiding alaze ennyiike olw'eggwanga okuviibwako omuntu bw'ati. The entire military fraternity, family and the country, we shall indeed miss his wisdom, counsel, courage and inspiration. Beyond his professional life, Major General Francis Takirwa inspired many both with and without the military circles. Right Reverend Amos Magezi, Bishop wa North West Ankole Diocese, asabye abakungubazi buli omu okwetegekera obulamu oluvannyuma lw'okufa. Ekibuuzo nikigera iwe buyinza kuziika afande Takirwa oyeteekateekere kwakufa nka hati nooza omwiguru aleeki turukunda kuwishinga abantu mukama mwekyumuro kirungi mukama mwekyumuro kirungi obuyaabira takafiire akabajangu nakyenda. Omugenzi waafiiridde yabadde omumyuka w'omuduumizi w'eggye ly'oku ttaka. Ng'emikolo bwe giba nga munnamagye aziikibwa n'eno bakubye emizinga okusiibula omulwanyi Namige.